Celebrity track onako olwaleero tulize ku mukolo gwa Buule muganda waffe Munamawulire boolaba bonna bali wano bonna Banamawulire mumanyi omukolo gwa amaanyi gusombodde abawanvu n'abampi. This side tuyina Mako ali wano. Mako kyali kitya Buule anguzizza ekkanzu oguze kanzu banzibye banimbye ne bampa ekkanzu ya mitwalo 5 kyokka nga bangambye ya mitwalo 10 obusungu bunnuma nze sitera kwambala makanzu sigimanyi Shamimu ye yansenze ye yantutte omanyi ne mwayawulira omwo yantutte kugula kanzu kikaaki ya muleera ne twate twagala eriko zip balwa mugambye muno bakwasa akagoma akaganda tolowooza nti bakwagala nnyo ekyabangambye nti eriko zip lwaki bakwadde ya pesa sijibwe bantutte bwe bati nga si fiti talowooza nti bamwagadde nnyo tugenda kuzina mpere tereeza gwe mulimu gwe ekkanzu y'abagoma omukazi gwe bajja eno naye yakkirizibwa okuddamu omusajja nga beekyanze nga mukazi amugambyeko n'agamba tonziramu olugendo lwawala twawala nnyo buli ate tetusaafuna ku mukazi ali kumpiko nakibuga eno kye tuze gye bayita batya oba wasimanyi naye kyemanyi tuvuze paka kuwulira bubi nalita kibanga ebbula amanye kimu titumwagala kyekituufu nze kino sakikola lwaliro musazeewo mujje omukolo mbeerewo tukime mwana muwala Joan ategeere nti kati tumwanjudde ebigambo bibe bitono kati abadde akuzeemu Buule nga yentunula yeetaaga omukyala ewaka abadde takyasaana kubeera bw'omu nga ffe mikulumu emyaka gya Buule Sanchez koti wagijjeewa manye emikolo gino munaye mugamba abamawulire tetulina ngoye bwe mutulaba eyo mubeereeyo ne mugamba abamawulire tebalina ngoye bakuba luseke kati batubuulira ani atwambaziza naye nga n'ogwange gwe guddako mu maaso awo n'engato eva ttake simanye linnya lyayo nange nakola oda Mako ekanzu ya Mako yogirabye twali ku kanzu yeeyo nze banzibye eriko zipu n'ensawo eriko zipu mu mugongo eriko n'ensawo sinyumye Shamimu omukazi banaamutuma lwa kanzu kanzu twali kyogera ku kanzu y'omukulu eno agambe go wamulagiridde gye bajjeka namugambye aletenge ya Sanchez ya Sanchez notunulire ne kanzu leero twagenze okutuuka nze bagimpeeredde mu kaveera ngenzo jambala nga Shamimu angamba ya layisi mwe kati ate lwaki wangambye ey'ebbeeyi gye tuba tugula ibadde ja speed ng'olina okufuna kyonna ky'ofunye ojje obeererewo omusajja. Okay Shamimu Buule ategeeza ki eriggwe nga bani ng'ogyeko nti Munamawulire munnaffe bro ewange bro muganda wo bro nze ngaba ekimuli ki era kati nze genda okugaba ekimuli ki mumutwala kaboka muwala ffe tumutwala era bwatugamba ti kati tumujjayo tumutwala walalira nga tugenda ffe bwatugamba ti wano tutwala ekimuli we tutwala kati gwe gino emikolo wadde wagikolako wagimaliriza tabadde yagikola Tereza yagikola lwaki abadde yagikola divorce uli abugambye muleke munnange kati mbuki mbunjogedde ki yogera munnange oliba olaba kaki Shamimu emikolo gino wagikolako era nginoonya emirala siina tabbu yonna wenjifuna n'ekituufu bannange naye munaye ku mukolo gwange waliko tewawulidde ennaku nawulidde ennaku neŋŋamba nga weetala bro omukolo gusomba abakulu n'abanene omwana n'atalwayo yadde n'otalwayo kati wuuyo ogenze kwerekera balala kati gwataludde kasa nagukolako siina nnyo nnyonta naye era yenna ajja mmwaniriza naye kuno bwoba ojja abako bangimu ate bayala nayongerako bamakko basanje basayimo ate bakuba oluseke bayala babuuza abako mujje mutubuuzeeko baba bakatuuka mu ddiiro naye ngaekituufu nnoonya ebyaddala oli singo kati sing and contented omukolo gwali omulungi ennyo netugamba Shamimu kati kakoze omukolo biwedde munaye tebirina garanti engeri era bejja saabagamba ku mukolo gwange sina gwe nalaalika nti ndi wakumalayo bbanga bweriti
Contract yo yagwa gye wali omanyi. Yage yaweddeko. Obufumbo bwa contract. Bwe kiba kyetagisiza. Nze sibeera mu bufumo nga nkimanyi nti ndi wakuwangalayo nnyo. Omumwa guno. Ku mumwa gwange. Wano kasuka. N'abantu bagambye mu kwawukana weekazizaamu. Ntya. Mbu weekaza oyogera weekaza agamba mbu yeekazaamu okyomo. Munnayi sina gwe neekalizaako kuba teyali yali antumyeyo. Ani atutumayo nga tufumbirwa. Ekigendererwa kyange kyaggwa. Nali nina ofumbirwako ne nejjako ekiko. Nga ffena abazze tuli bampi. Tombaliramu. Mukwano divorce twenkana. Tombaliramu mu bampi bo. Nze sinateekamu nga tompaamu naye ngenda basingamu kaawo. Boogera abawanvu leetayo ku mukolo. Abakowe bali bangi baali mu inbox yange naye bonna baavumu. Essaawa zino okuva biri bibaddewo byonna simambo mbo ate omwami mwawukanye ebikoze bitya. Inbox eri etya? Ejjudde bro. Nagezezaako n'okusoma n'enkoowa. Mune ekyo nalabye ataleka abasinga banjagalako mumwa na vibe. Tebamanyi ki ky'olina munda. Abasajja bayika baako okwebowa. Kati ekimwa kyange kino alina okubanga abamu bakyagala. Shamimu. Madde ali luli wa posting anogamba Valentine etuuse nezija mu comment section. Engamba ngati weewadde bimuli. Nkulabanya mu comment zange simanyi oba oyagala operation yakudikundi byaki. Ekyokudibya nno kigambo kinene. Kubanga ebigambo byojja no commentinga kiddala bitufu bindekawa. Kati omuntu ku Valentine watugamba gwe Valentine wo. Era newe ebimuli byange. Bwe biri twabiranga na kipasinga kimuli kyange kya white nali njagala white nali sagala red. Nagula kimuli kyange kya mitwala 3 n'enchewa. Kati essaawa zino omulala bwa kutwala era mugenda kukola emikolo. Bwaba yagadde tukole emikolo. Ogenda malayo banga. Bwe tunatuka nga tulemeganiddwa nga tweta. Sikirinako garanti ya myaka kubanga oyinza n'okumpasa leero enkya ne bigaana ng'onyinza otukayo ng'omeketa amannyo nga tesaakirowoozaako. Nenvaayo. Buzibu ki bw'osanze eno gye wavudde? Sina nnyo sinakedde nga bitabusi. Nga gwe naawe owulira tebikiina gye giraga. Naawe lwaki ndi wano? Faaki. Proving who? This is my life. Ate kasita ojjayo oluzungu awo embeera eba etabuse. Oluzungu kasita luvaayo awo. Teri bandibizanga basayimo. Mba ngamba kanfumbeko ka breakfast sayimo nankubya jangu tukole interview. Anti omumwa guno. Nawe wakirabye nga ddala kituufu. Omumwa guno. Natudde ne kirozaako ne ngamba era gwandibo omumwa ng'abantu bwe bagamba naye nga kituufu. Abaana ne bagamba ba motivational speaker nga batubuulirira abasajja ffe twabavaako dda bakola bye baagala. Era nze na bakola bye baagala like abasajja bakola bye baagala ne bw'oyagala bakole gwe by'oyagala era tebajja bikola. So bakola bye baagala. Ogenda okyogera nga gwe wabavaako dda. Nze sigoba musajja. Ngoba ssente. Kati tokyali kulaavu. Anjiriko era wejjira njaniriza. Ate ajja ne laavu nga talina kasente. Asigaleyo agiwe maama we ne sister we bagyetaaga. Kiki? Oli nga talina kasente totta. Laavu ngifunyeeko. Enkalu tejja kukola. Njamani. Oli omunyalwanda naye adibidde e Kampala alikunza mmanyiira. Bino bye Gono omwana muwala wange. Ogamba otya ddiya? Jendi mukwano oli otyo. Thank you. So beautiful. Yeah, thank you. Wow. How long have you been in Kampala? Just like 1 year and a half. Yeah. What do you wangalirawo? America. Yeah. Musaza ki? Massachusetts. Naye mwe bannange Massachusetts sisumbuwa abantu atusiwandigambye Boston. Namuga ojja tuswaza. Bagiyita batya? Massachusetts. Yeah. Bagiyita batya? Florida. Twagala kiri kyayogedde. Kati Massachusetts wavaayo ddi? I told you I've stayed here for 1 year and a half. 1 year and a half. Yeah. Oh, wow. Oli mutuuze wa America? Yeah, I'm a citizen. You're a citizen of America. Yeah. And my introduction is about to be. So When is it? my husband is going to come here very soon. Your husband is a Muzungu? Yeah. My America? fiancé, yeah.
American height. Yeah. Oh wow. Like Like you you see- No, through Connections. yeah, connections, dating sites. Then I went there. I got a citizenship. Wali ku Tinder. Not Tinder. There are some apps which are very nice. Not Tinder. Tinder Not kwa kati baleta Tinder. kwa balugwa. Yeah, there's an app called Babu. Babu. Yeah, that's where I got You him. got him from there. Yeah, Oh, he's a nice guy. very nice. Everywhere. And handsome. Everywhere. He's a provider. He gives me money. Yes, so- he's a handsome guy everywhere. Everywhere. What about in the bedroom? In the bedroom. I is good. told you everywhere. How Everywhere. is he in the bedroom? Bedroom bule. Nja kugamba after. Temwelyangako. No, I'm still a virgin. Lindako. I'm still a virgin. This This one is my Yeah, she brother. is. Yeah, I she know. knows. I'm a virgin. You can also ask my mom. I'm a virgin. You're a virgin. Yeah. Mutunulire wa mama. She's virgin. Yeah. Yeah. I'm virgin. How old are you? I'm just 23. Yeah, man, Bulus. But nah, Ate wa mama. bro. Bulus wa mama. Bambi kaina ekibuno ekya bbulaaka Ne pata abadde amukwana wali wetu. Ate n'amugulira chapati n'eggi. alimba oguli otya muno ekyapati n'eggi ng'alina Oh embuzi. my God, he didn't buy me that. He buy what? My brother is too low. He bought me shawarma. Shawarma is 15K. You know Chicken shawarma? shawarma. Yeah. Shawarma mbadde njirya mu UAE naawe. He bought me Mbadde shawarma. mbeera nnyo mu Buwarabu. Not Rolex. Rolex is Tomanyi just... shawarma? Ate He nze has never naziryawa. tested Ate it. kubusi. Sibiryangako. Mama, do you know kubusi? No. You know shawarma? Yeah. But you first come. I have a simple question for you. I'm going to take a pic with my mom. Your mom, eh? So you can't date in Uganda. No. Just look at me. No, I can't. I can't. Why? You people are so broke, and those who are not broke, they are so mean. They don't provide. Ugandans are non-providers. Most of them that I know my friends are We are so dating broke and mean. and mean, eh? Yeah. Eh, Yeah. because you first wait. We are so broke and mean. You're so mean. You can't date a black man No, Uganda. not specifically Muganda. in Uganda. I can date Abaganda Soga, tosobola I can date Nyankole, I can date anyone, but not Muganda. You people are so stingy. Stingy, Yeah, like stingy. stingy. Oh, look Stingy. at me. You people are so stingy. Pro Max. Do I look like someone who is stingy? I don't know. Maybe you're stingy in your ways, but okay, give me like 50K here. 50K? Yeah. I'm going to give you after the. No, the you give me introduction. 50K in camera. In camera? Yeah. Okay. When everyone is saying. You first give me a hug. And don't ask for it. You first give me It's a hug. okay. It's okay. Even. Wow, that one, okay. I'm going to give you 50K. Abaana b'e Kampala bategeera ssente naye tuli ku mukolo gwa Buule. Abubeka Lubowa, my brother, is around. Hayayaya. Beka. Kiri kitya. Ye abakyala n'abaami bannekedde dda. Abaami bali Mutega Nsowera. Bwe twogera ku Mutega Nsowera otegeererawo tulimu. Bali mu Twitter. Bali mu Twitter mu briefing. Katuddawa taata. Wali ku kisansa wali. Kibayita batya? Tugenda kwegeyamu bakibayita briefing. Tulabe bwe tuneeyisa nga tutuuse ku buko. Kubanga bagamba nti ebibuka bitalaganye bwe bituuka mu bbanga bikubagana empawa. Katwagala tumanye bwe tugenda okweyisa tuweese Buule ekitiibwa ng'awasa. Engalo tuzikuba ddi na ddi. Wekyetaagisizza kati ate ffe engeri gye tuli balokole nga tetuli batamiivu tetuyinza zikuba nga tezeetaagisa. Obakebedde bonna. Abaki Nga simuli ba. n'abanywi twabalaalise bagenda kunywa nga tuvude wano. Joan Weewaawo tukiragera mu maaso. Beka ogamba otya my brother? Oli otya musajja afa nti bamutwala kati? Leero awaayo ebisumuluzo. Kibayita okuwaayo ebisumuluzo. Ate kakati omusajja omufumba okusanga mu kibuga ng'ozunga n'obusumuluzo bw'enju oba otya. Mbwe ninako kopi. Yaki. Ewaka ino ovaayo omuntu. Mpozi maid. Mpozi nga kopi mugiwa maid ewaka. Naye kakati omusajja omufumba either ozunga n'ekisumuluzo kyo kya piki, kya gaali yo oba kya mmotoka. Toyina zungazunga ate ku bisumuluzo. Oba na wallet yo erimu ssente ze eza taxi. Naye kuzunga n'ebisumuluzo era kati ekyo Buule yakigobye. Bugambo ki bw'oyinza okuwa Buule ate ko tugamba tutambule otuli mabega. Ono omwana shoti gyakuba gye bayita batya? Eyo bagiyita baakaddo. Buule ekigambo kye nnyinza omuwa kubanze kati obufumbo ngenda kuyingira myaka 10. Bugumiikiriza kuwuliziganya. Nyina leero akantu kendabye era kale ku status yange.
owulira ng'oyagala kulwana fukamira kale ate ffe ne ugatako bajjajjaffe be babagamba bw'owulira onyiize nnyo omukyala ng'owulira oyagala kugamba balo bigambo bisongovu teeka amazzi mu kamwa kakati omwafukamidde omulala alina amazzi mu kamwa balirwana batya abo Jowa ne Buule. Okikoze otya myaka 10 bugumiikiriza kumanya nti buli omu muntu buli omu asobya ate ndowooza kwetegeera bano ba mukwano kyemmanyi bafumbiddwa ebiseera ebisinga kiba kirungi n'owassa mukwano gwo sola gamba nti mmwe temusobola kuyomba naye ne we muyomba muyina enneetereza gye mwetereza kuba mwemanyi so naye ate eyo fomula si yegenda okukola ewa Buule kuba bufumbo tebulina fomula kuba oyagala okukozesa fomula gye nkozesa ewange oli oyinza okusanga oli omukyala w'okutereera obulungi awulira ekisinga omusanyusa mukuba kati ate ng'owuwe gwe ye tayagala mukuba kati w'ogamba nti kamukube kuba ne gundi akuba owuwe oba oyokyezza naye obufumbo nze kyemmanyi buli ekyo kikyobwagala okubeera bw'oyagala mube nga muyomba era mubeerayo nga muyomba ne mubeerayo emyaka gyammwe 3 oyagala mbeere nga mulwana oyagala mbeere nga muli basanyufu era mubeera basanyufu naye nga kyenyinza okugamba Joan nti Buule akimanye nti musajja ate omusajja wastukira okujja ewammwe aba asazeewo so Buule asazeewo okujja mu Joan so kitegeeza amwagala byonna ebirala ebisobola okubeerawo ng'omusajja basobola okwetereeza mpola mpola obufumbo ne butambula kale oyo bamuyita Abubeka Lubawa from Daily Monitor musajja w'amaanyi so kakati tugenda kuba nga tuwuliriza briefing batubuulire tulina kweyisa tutya omanyi tusinikasinikanye ebinnyo ku mikolo naye tulina okugenda batubuulire kyangu eno ate bwetaba yalayisi nganzi newootudde wennyini ogituma abafotografi kita zooming in and out ogamba omuntu akusembera naddala essimu bweba tisi yalayisi toba oyina yalayisi nganze ekyo nakyo n'okigumira n'olinda ebitalekeka oba ntegeerekeka tulinamu n'obuyimba bwe twassaamu nga butunyumira nga batukubidde janukula leka kubwatukanga laddu ne bwe bakubuulira amawulire agatiisa babakanyika omwana bagandi bampadde $5,000,000 ekyapa n'enkiwa tomuga nageba kuwa 2 kati ensi yonna ekyuka erabe gwe bakoze eki mpola mpola twasalinga ago gokka ge tusobola tuli baganda Buule yeddira mamba abamuyonsa bakasimba mwambadde gomesi era ne munyuma bwe tuba tubuuza abazadde tufukamira awulira ng'okufukamira kukukaluubiriza gwe tuula emabega kuba ne bonaaweta omugongo bayinza olowooza nti oli muwanvu buwanvu naye okoze eki okusinga lw'otuula wano baba France maaso banno bakkirira bwe bambuka nga gwe olinga omuti ne batandika ogoba yakubwa stroke bakika ne bakuwaayiriza ebintu ebitafaanana kati abatasobola kufukamira ng'owulira mune egomesi yo tojja gifukamiza gwe tuula emabega tuli ffenna ekirala waliwo akaseera we tutuuka ne batugamba nti baagalako abatono mu ffe tugende mu nnyumba okuzaalibwa kuba mu Buganda tuzaalibwa mu nnyumba baba baagalayo abantu batono oluusi batugamba 10 olulala ne batugamba abakka wansi we10 kati abantu abo bwe tuba tulonze nti gundi ne gundi be bagenda tekitegeeza ni mwe abasigadde bweru bagenda kubayisa mu mpisa etali nnungi mwenna muli bako era babawa ekitiibwa the other one is a representative sample of ekika kyaffe ffenna kati nkwegayiridde bwe baba basazeewo nti twagala 7 ne batakoonako nsaba okigumire equally kuba ffenna twemanyi gwe bw'oba omanyi nti toteekwa kusigala bweru declare your interest now tutandikire ku ggwe okusinga lwe tulonda 7 gwe batusabye omuntu nagala ni mutegeera ani yabaganiza ensigala ebweru temukimanyi ninyina okugenda mu nnyumba kati tuyambirewo kati otugambe nti ze Lubowa wasisigala bweru kati ensi yonna emanye tutandikira ku Lubowa okola ki oba tuli ffenna tuleese ebintu nga byabakulu ebintu ebyo tufuluma ne tubiwaayo waliwo senario ebeerawo mwenna ne mufuluma kati abamu ne badda mu bukukulu ne bewahaaga ne bakebera amasimu n'okwekuba selfies 3 be bagenda constantly be bakomawo ffe twerwisa ate tekiraga bugunjufu tutwaleyo ebirabo tugende kino kiggula luggi eno balokole
era twasazeewo tuleese ekyokunywa nga tekitamiiza akitwala yenna akyetikka ku mutwe tuli ffenna kati mbadde nsaba ani avoluntiyalinga nga tetunatandika bya dictatorship ndize ngenda kyetikka wangi tumukubireko mu ngalo akkiriza okukola ki akukyetika Buule ayinawo erinnya ye lyatamanyi nti alirina era yenyooma nnyo naye alina erinnya kati nkakasa nti omukolo gwe gujja kulondoolwa betusuubira ne bitakola ki saba tubeere abaganda abalungi tuli ffenna is accountable to the Katikkiro nsaba tweyise obulungi era naye yennyini twamukuutidde tweyise bulungi tuweese ekifaananyi eky'obuganda n'ab'emmamba ekitiibwa Buule ono tafugika simanyi oba mumumanyi simanyi mwannyina omulungi agenda tuula naye yaani wangi ani agenda otuula naye mwanyinaze Nassolo kakati nkwegayiridde Nassolo oyo tafugika mumumanyi era nange anjeemera yadde nze gwasinga okutya kati mbadde nsaba akwate essimu ye kati agidekere alinga ewa Nassolo togijjaako naye ffe kati ffe tumanya mubirabanga ebyokuzannya naye ka x kayinza okkubiraawo essimu nti kanzije neeyambulire ku mukolo ngutto ogenda olaba Buule ku ffujjo lye ng'afulumya okkambala kati naye Nassolo bw'atugamba ndi mugende ku muzikiti waliwo eyeekyanga ffe tumanya bwe tufunze embeera n'asigala ng'akola ki era nkwegayiridde Nassolo ng'omusirikale kaakati kkiriza obuyingire bw'olaba atandika otutawanya ng'omugabo aŋŋambye nze nkufuga tuli ffenna kakati Buule talina kola ki atagenda kuzina kubeera n'amazina tagamanyi kakati atamanyi bw'atandika okuzina ajja tuswaza buki naye ate aleme kutambula nga mu poliisi kwali ku guzimaaki tugamba wabaawo ak'ekikungu akatonotono akafa ak'emawokota Buule oyina instances 3 zokka z'oyogereramu bye sisobola kwogerera anti nkunnyonnyola otandise okukola empaka bw'oba owaayo omutwalo ofukamira mu maaso ga kitata omutwalo guguno nguleesi nsaba onzaali n'akuddamu osooka gumuwa n'akuddamu ye kyayagala katusabe akuddemu ebirungi that is one instance endala bw'oba ow'omuko enkoko ogimuwa bw'oba oyagadde osobola omugani muko enkoko yo yiino weebale kunzikiriza nonnyaniriza mu lujja luno ntwale mwannyoko awo oyinza obutayogera bw'oba oyagala naye bw'oba oyogedde kye kisinga obuki obulungi omulundi omulala gw'ogenda okwogera gwensuubira oguyinza okukaluubiriza naye ng'ogwo tujja nakukuba engolo bw'oba owa mukyala w'empeta ya engagement ke kaseera kokka Joan kagenda okweyagala nti nange omusajja w'effujjo namufukamizaako wa era n'abaako ebigambo byakola ki kakati ate awo omukyala ate tovuma muvume kati awo banga akwana omuki mukwana akaweta kaakano kano kali temporary n'akalala ngenda kakola ki kaleeta bw'oba toli musamize mukama atukwatireko bw'oba oli musamize era n'oyogera bye mwogera kuba sibimanyi tuli ffenna so ndowooza byebyo okujjako nga waliwo alina kyabuuza ekkooti bw'oba ekyasiba gisibe naye mulimu abalina enkadde nga zaatulekawo nga tezikyakola ki tezikyasibe be tebajja bitunenyeza naye esiba gikole ki gisibe waliwo alina ekirala kyabuuza bwe tuva wano tugenda mu maaso wali katono nnyo ne tuwetamu katono ne tuyingira ku buko tuli ffenna we tulaga batulage we tupaakinga nsaba Buule mu bigambo bye atubuuzeeko bamala otubuuzaako ye kennyini alonde omuntu agenda otuwa omukisa nga tuvawa naye nga tanaba kwogera nsaba nga bwe mwasazeewo mbakulembere muleme kunjeemera nga bwe mukoze kaakati nga ndi mu briefing nti nina briefing wano naye mulimu abakoze akakiiko akaabwebwa ate mmwe abasomye aboogera oluzungu mwe musinga okutta emikolo kuba mumanyi buli kimu kati mbadde nsaba mbabeerera omugezi wammwe olwaleero mpaka omukolo lekukola ki neme kulagira ng'ate waliwo ansinga okumanya byenkola abitugeera
nze twaha mukisa Bule ndi mukulu we Bule. That is how weak he is. Mugole But those are tears of joy. Bule amaziga gamuyiseemu bange musajja wattu amaziga gamuyiseemu amaziga gassanyu nnyo amaziga gassanyu amaziga gamuyiseemu Bule abagenda okuwayo ekimuli nga Bule bwe yeetereza omugole amaziga gamuyiseemu ag'essanyu tuli ku mukolo guno gwa ssanyu lyokka abakyala banekedde Carlton mbadde simulabye Carlton yanyumye dda n'abakyala bonna bali wano banyekedde dda ku sayidi eno ninayo Bayan anekedde bulungi nnyo Bayan tuli ku mukolo gwa Bule kagambo kikolezo Bule nze mwagaliza mikisa myerere ne Joan nga bw'alina omutima omulungi kyensi yonna ekimanyi akitegere nti Katonda ali ku ludda lwabwe. Amaziga g'essanyu gamuyiseemu ebigambo bibuze ssanyu fune wano ku Carlton kanfune Carlton so smart Gomesi wajita bate Gomesi wajita bate si body nje bakita batya mu luzungu mu luli olulimi lw'emmengo wano ffe twambadde omutega nsowera buno babusuuti busuuti busuuti bannange ano omuntu bw'akola tayinza tegeera nti olimu effujjo omwo mu mutwe ogwo oweewombeese butereza luganda naye kimazeemu amaanyi Bule omusajja omuganda zibadde mayi tugenda kwetikka kita tugenda kwetikka soda anti munono tutwala kita naye kale ekikulu kyakufuna mukyala oyo soda naawe kifunye ne bateekamu kasoda oyo soda bandifunye kita nteekamu at least soda oyagala batuma omukazi bagenda tugoba nti muddeyo gye muva bugambo bwoyinza okuwa Bule Bule mwagaliza mikisa gyokka ne Joan bonna bakwano bange era nebaza Joan olw'omulimu gwakoze mu Bule nebaza ne Bule okuba nti asazeewo legalizing ensonga eno. You see he's very happy because musanyufu so mwagaliza nze mikisa gyokka eka Bule atubuuzeeko mikwano gyange ne baganda bange n'okusingira ddala bempangala nabo sanyusa nnyo mwebale kumpeererawo kyekyo banaye katombeke tusabe Mukama omulungi Jehovah Ebenezer the far you have brought us twagala okwebaza okubanga otuwadde obulamu tukwebaza Mukama tuno olunaku twalulindirira dda naye olututuusizzaako tukuddiza ekitiibwa olwekyo tukwebaza olwa Gabriel tukwebaza olwa Joan. This is the day that you have made. We shall rejoice and be glad in it. Tulangirira ekisa kya Katonda tulangirira obukumi bwa Katonda tulangirira ssanyu na mirembe myerero olunaku olwaleero tukwebaza nti otujje gy'otujje n'otutuusa wano we tuli ate era Mukama ojja tuzaayo bulungi n'omukolo byo gwonna Mukama tugukwasa tutegulula emitego gyonna egy'omubi Setaani era tulangirira obudde obulungi titujja kuva wano buli kimu nga kirungi mu linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabye amina. kati zo za kutula mu motoka zaffe omugole Bule essanyu limutta naye nga kati awo tuba tugenda kale Jacob jantuyite wano mpola ensonga zonna Rasnega kyali kitya my brother kyali kitya omukolo tuguyingidde kati omukolo gwo tuguyingidde vibes on the vibes nga bulijjo kitegeera Bule Munamawulire wetuli abantu nga obalaba bazze tusazeeko ekyalo kyonna kitegeera so
people have attended, the media fraternity. So it's a good feeling. Amina. Wewa tugera nga tunyumirwa omukolo gwa leero ono Lawrence bannange anti tuli eno why nakaziba soko je how are you dear okay how are you oli bulungi bana nyumye mukambalo kano mwana tusaba Gomez chenkola kaino genda kukava yesimu yeah no bugalo no mwana designer kazugamba otya jeni mwana guli otya bale kujja buli akagambo koyinzo muwa bane bule webale tata webale tutambuza munaku munaffe webale munaku gwebale yamanyi ategeeza munaku ayavuma munaku katufina tuli banaku dia kati ajja kitegeera naye nga olunaku lwaleero otesitesa otya zina yambadde Gomez one samba Gomez abamanyi bamanyi samba Gomez kati with respect cheza mukolo tutandise nesuze buli obubala omayo bala oteravera kugonde tugenda kutukira ko mokwana bo apple bo smash flash zina nze tukanga nzija bwa nze kango tebana bode otukote tebasobola kunkona naye nga byebyo aliwa bana CEO Black Drips nawe Kampala yeah man stop